Kitundu kyaffe kyakubiri akatundu kakusatu tulina omusumba Frankline Mondo Mugisha. Musumba abalokole mwana business mwana mawulire. Watumuliddemu nga mubuuza kubanga bulijjo omanye abantu bakulya nga ogamba nze mpagira president Museveni. Niba ne waliwo omusumba tawagira president. Je bali bangi mbasisinkanye. Nejja ekiro nga temunakujja nawali n'abasumba wano 17 wange. Abazokwogera nange yes. Fe tubadde tulowooza mwenna kozi ogenda nolaba ono namukyaza ono namukyaza ono namukyaza ono namukyaza. Musumba sente ozijjawa? Mu kyaki watugambye tojjayo? Ndi mulimi nsisi. Ndi mulimi. Abalimi nga bakaaba. Ate mu COVID ebintu byagwa. Engalo zino tezenkanankana. Ennima yange si ennima yo. Nze nnima not to eat. Nnima I do commercial business. Ntunda. Nnima kutunda na kulisa gwanga. Oli machi. Kasooli. Nnunda nte. Nnunda buno omutambuza ddembe. Nnunda ebintu bingi. Right now nina akatale ke nakafuna akukutwala embizi China, nyama y'embizi. Bajagala in 20 tons. 20 tons. Obutale obwo mubujjawa bane abantu nga balima abantu bakabira mu nnaku y'okulima. Ngolaba oli alunda naye nga tamanyi ssente. Exactly. Naye kati nze kyengenda okukola naguze ekyuma e Brazil. Nekiteeka ensisi kigenda kuba kyakusala nyama kugipaakinga nga gitwala China. China yagala 20 tons from Uganda every month ez'embizi. Musumba, otubulira obugagga obuli ku eyo level naye totubulidde gye watandikira. Kyogamba wave wa pasta n'ogwa mu bintu bwe bityo. Natandika mpola. Buli kintu kyonna gye kiva kitandika mpola. Ennyumba gye batandikira waggulu ng'ekka wansi bantaana. Era bino otandika ne business ne boom ng'omanya tokkirira. Oteeko okutandikira eno wansi kikuyamba okuzimba a lasting legacy. Kyova nti n'ennyumba lw'ogiyiwa enkokoto sirogiteera wedde akasolya ogireka n'ekala. Time gives you ability to strategize and have everything. Though you don't have time as a human being, but you must convert your time. Oteeka okutwata ebiseera by'omu maaso n'ebiseera by'olina okufuna ky'olina okuba ng'okola. So ntandika mukuluma eka 2 eka 3 mpola. Naye mbirima no kuyamba family kulya, kunywa, kuyamba abantu baffe ba siblings, kuweera abaana, mpeera abaana 62. Kati abaana abo 62 betuweerera abaana abo. Abaganda bo. Relatives, baganda bange, abokukyalo, nafiiriddwa, kumala okuziika, baganda oyo omwana ogenda naye, abaana ogenda nabo. Kati abaana abo tugamba nedda. Kateekawo foundation eyamba buli mwana yenna agenda okuba nga yeetaaga obuyambi. Kati foundation tugiteekawo. Nga twewola amateeka tomorrow tukwata nakyo ku nsonga eyo endala. So katulina foundation Adonai Foundation eri busy yewerera abaana abo. Kubanga basobola okubeera better tomorrow because they're dependents. Secondly, kyova nti bambuuza tulina abaana bameka mbaga nina abaana bangi. Kuba nina abaana besizaala bembeera nabo. Kati abaana abo saa kubita byana. Nina abaana. Because on the end of the day, future will judge me according to what I've done. Number 2, I don't believe in building big, huge buildings. I believe in building buildings in people. Nyumirwa nnyo okuzimba ebizimbe ne future mu bantu. Mu kifo ky'okuba nga nzimba ebizimbe nga byange. On the end of the day, ne obiteekaawo. Bw'oba tubateekateeka abaana b'okumanya engeri tutanzamu ebintu. Ne bw'oteekawo empire namba yagitunda enkebe kubemu buzaala enkyegende. Kati obugagga bwo obutandikidde kulima nsisi. Kulima nsisi, kulunda. Ekemu, eka 2. Abavubuka nno bangi kati bagenze mu kulima. Yadde tebannafuna ssente ezo. Bamala kulya mulanga gwange. Ddala bakanyama. Naye ate abalina amaanyi amangi. Omanyi obanga n'ebintu bibiri. Katonda akuyambanga. N'otaba n'amaanyi ag'omubiri naye ng'omutwe temuli maanyi. Abasajja abasinga balina amaanyi gana agasitula ebizito. Naye obwongo maso mbuyabuya. Mulina amaanyi agakwata naye tebulina bwongo. Abakyala tebeetaaga mukanyama. Ebiyamba gwe
abakazi baagala kintu kigenda kukwatako omulembe okuteekateekera abaana maaso bagenda okubeera kati I salute young men ababuilding omubiri naye ate ng'obwongo ye maso ekyasinga okuba nga eyingiza 10 mu maka gaabwe abo nno bankizo benjagala okwogera nabo abo bibangasa naye bano abatambula nga bakuma balina ssente abo gasiya bulolo saagala kumanya tibambuuza nakumbuza basinkana mu kkubo kale abavubuka bangi batandise okulima by the way ne Saturday bogera naye nja kufuna olunaku gwe n'omwami ombayite batwaleko ensiisi mbalage nkulaga abawala ennaku zino bapaakinga motoka zaabwe buspaasio buki abaali basile queen before COVID-19 bajja kuyiga kulima baliyo mu Friday Saturday babeereyo mu kulima of course tebalima na ngalo zaabwe naye balimisa you can see at least somehow a girl child has done better naye abawala olunaku lwaleero nina abaana abawala nga 14 benakatandikirako business n'abawola bagende batandike business zaabwe ku bonna 9 gwakakomyawo sente zonna in a space of 4 months they are now on their own tebakyasabiriza musajja tebakyatunulidde musajja yenna tebakyatunulidde anything why somebody spoke to them somebody interpreted a dream to them Musumba abantu balimye abavubuka baagadde okulima naye bwe bamala okulima tebamanyi kiddako gye batunda ebintu tebalabayo bino bitugenda nga tubagamba nti you need to have a cooperative or sacco it's very important bwe mwegatta ng'ebyamaguzi bye mutunda nga bingi muba nekyo bita bargaining power musobola okuteesa engeri gye mugenda okutundamu ebintu byammwe naye bw'obeera individual nakyo gyagenda kukalubirira unless on the bigger scale kati mu think tank programs eziriwo olunaku lwaleero zengenda nga mpa abavuka amagezi n'abalimi mbagamba mwegatte mwekolemu omulimu mwegatte mukole ebyo mulina okukola mwegatte nga musobola okufuna ejjamba nga mwegase mukwegatta mulimu amaanyi nga ningamba abawala sinze mukulu abasajja singa mwazigatta ne mukolamu something a circle you become much more better you are Ugandans you are relevant you are strategic you can do something better ekigenda okuyamba obulamu bwammwe so in one or another nti bwe mwegatta nga muli bangi kitera n'ebyemugenda okutunda bingi nagenda kubagulako abagulako ebintu ebingi na in a bigger scale so okwegatta gemaanyi kibandi bi cooperative unions zaaliwo before zakola nnyo omulimu munene zali ku mwanyi n'ebintu ebirala kubanga baali in a bigger scale Greater Mengo, West Mengo, growers, n'ebirala baalina obwegassi bwabayambanga kutunda ebyamaguzi byabwe buli wantu na buli gwanga so to me that was the best way bwe wetunulamu obulamu bw'okuva gy'ovudde ne wooli kati bintu ki byosobola okwesigamako bitaano ng'ogamba bino bibadde by'amaanyi oba byankizo mu bulamu bwange era nga bimpushinze okutuuka wende first my family but above all God Katonda ampadde amagezi mangi to survive many battles abadde Katonda abadde nnyo Katonda nnyo abadde Katonda muwe ekitiibwa kinene nnyo abadde Katonda omuntu owokubiri gwe nesigamyeko mu ngeri y'okunteekateeka ye Pastor Robert Kayanja yanyamba nnyo okusobola okumanya gye ndaga era mu by'obugagga bye yampa kwe kuteekateeka okunteekateekera future tekisinga maanyi mwanyinaze ng'okuteekateeka abawala bangi obufumbo bufa si bateekateeke bo balowooza kumanya ku having a sex oba okwegatta ne bazaala abaana ne bagenda mu lebba ge maanyi agenda kubawa future amaanyi gali mu kumanya engeri gye tuteekateekamu obulamu bwaffe kigenda okutuwa engeri gye tugenda okuwangaala mu maaso n'okumanya obuvunaanyizibwa nti life comes first before anything comes in. Number 3, mikwano emirungi, people of goodwill, people who build you. You're a product of people you meet and you associate with. Gwoli kitundu kwebyo n'abantu bosisinkana bowangaliramu ne bobeeramu. Bobeera n'emikwano emikyamu, the product will become that. Bobeera ne malaya ojja kuba ya mukaaga. Bw'oba bali bataano ojja kuba wa mukaaga. Naawe oleeteyo munno mu mbire ba musanvu. Katusooke tuddemu tuwummulemu.
Program jola Omuntuw.abantu mukwano. Mmanyi nti ekunyumira ate mmanyi nti oyigamu. Tukyadda n'akatundu kaffe akasembayo ne Pastor Frankline Mondo tuvaawo.